Kakalaamu ndabye Bobi Wine nga ayise abaliko bakatikiro ba Buganda. Kati nova ku bakatikiro n'abantu ab'amaanyi mu Buganda abamu ku bo ne bajja bannange kambabuulire tebateredde mu sound Kakalaamu ngenda kugamba abantu abakulu kirala Kakalaamu n'oba toyagala Bobi Wine si wa bulijjo. Undabye Ambassador Mayengo Bamita Mayengo I love that guy. Omulabi ayogedde tebasobola tuwa maloboozi gawe. Kakalaamu kubuulira abantu bangamba nkuleko oyogere change Kakalaamu enkyukakyuka Kakalaamu egenda kuva kwoyo omusajja. Bobi wetwogera alina region nyezi 3 mu ngalo ze yakulaze Western Uganda akulaze mu Buganda hummata bali wali kati buli yabadde alina akamumuunya kati kaweddewo just ekyo kyabaddewo mu maka ga Bobi Wine kati awo kirekawo Katikkiro Charles Peter Mayiga kubanga kati wetwogerera kati ngenda kugamba ekintu okyewunye Kakalaamu abo bonna abazze Kabaka wa Buganda aba yaboogereddemu awo nkyogere ntya mu Luganda ensi ekitegeere Kakalaamu bonna bakatikkira ababadde awo n'abakungu ba Buganda ababadde awo izi Kabaka wa Buganda there nze simanyi kirowoozo Bobi Wine gye yakijje kuleeta abo bantu abavudde mu Bwakabaka abo be basalawo kati bakwizirayo Mayengo oyo bakunywa nkalubo abo badani anti Katikkiro simulekawa kubanga kati kankubuulire abo be bannannyini Bwakabaka si banaku balina godly power abo tubayita Joyce Bugwawo Kaye bantu bangamba nkuleko oyogere naye nedda nga nyingiremu mwe baana mwe aba Western Uganda ate lwakubanga ono yandikyo genda wali nga tebakulaba kyenjogera kyovunula yabayo kola bwoti sooka olinde kano kaluwa muwe obuzinda saagala bakulabe kamuwa byogere gwesembere onyonyola mu lunyako endako ovunula kyenjogera kano mukansaliremu kino ngenda kigamba bostana govunula kino ngenda kigamba bostana vunula ekino za kukigambira aba Western buli wa police ajja n'okukuba gas n'embooko owa police wena alikuja kuteera gas n'embooko mwe baana mwe Western temulinga Baganda aba Western temuli nka Baganda buli omu aba n'embooko buli omu abe na kibooko kwata embooko egyo bwe bajja okukubanga Abaganda ebyo byennanka by'ekisiru kubalize kuteera nko Muganda eby'ekisiru kwata embooko mwerwaneko n'embooko kwata embooko olwane n'embooko okuva ekiruhura isingiro ntunga mu ludda wa nk'okuya bigamba kwata embooko kwata kibooko police ejja okukuba embooko police izo kuteera bagambe ffe tetuli Baganda tetuli Basoga tetuli Baganda tetuli Basoga kwata embooko nawe werwaneko teera kibooko enteezo kwata embooko tebajja kukubanga mu ssiru ebyo babikuba bali bananka Baganda bambooko sejja gwayo aisirungi tebakulaye naye bannange Kakalaamu kale kati nzikakkanye. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe, era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osubwa
Jova tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera Jova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga KAKALAAMUDANSWER ku +16478218189 oba kyalina omutimbagano www.g-vpn.com. Alright, tukwanirizaako nnyo ku The Answer Channel, Kaye Wisdom Official, najyo sinzira okukwate ng'otulaba, tukubize subscribing, sharing, commentinga. Yasaako n'okukwate nga tutambula ffenna we tulina okukwata tameze Kakalamu The Answer, Kaye Wisdom wali wano, Uncle Remy Ntambi tuli naye. Tugenda kudduka speed ya kika kya waggulu nnyo ssebo. Ndowooza tutandikire ku presidential speech gye yawa Bobi Wine nga yeewandiisa. Tutandikire ku Eddie Kenzo, tutandikire ku Sesha Mayanja kuyimba kukolero kumugoba mu kibiina wa woowulira woyagala otandikira. Ani kakati ya Sesha Mayanja abantu kati baagala okuwulira biri ebibiri. Speech ya Bobi Wine. Abantu baagala n'okulya ekya Eddie Kenzo. Ekya Sesha nawe kinaasembayo. Okay. Oba kina sebo ntuusa okuwa waliwo yamupatana nti nkuwe sebo taata ntuusa okuwa egundi ofune jaketi mu motoka ogirawo ebikka. Naga omusajja afukire ddala mukanya kyamusaasira naye era we neekuyingira eri mu motoka nga webikisa ebigere. Sigambye munaye oba ogyeraliikirira okuwunya si ku gundi. Sebo katuwulire speak. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. I thank you very much for the trust that you continue to place in me. Okay, Kakalamu, bannange nze Kaye Wisdom, mutabani w'omulaalo. Yesebo. Bayira we njagala okulanga bannange Buganda Road Dinner eri kumpi mu kujja. Ejja. Okay. Producer Buganda Road Dinner eri kumpi kujja. Ne kino ndoza kankiiseewo njagala okwebaza Obwakabaka Buganda Kakalamu. Nkyogera nnyo but it was mukisa. Nafuna omukisa nze. Nengendako mu maaso g'abene nga si mukolo. Ebintu ebyo nno tubyawula. Kakalamu byawula. Byawula naye saamusisinkana. Era nyiza obutakyawula. Naye neebaza nze yakolo nasemba okugenda Bulange. Banzijayo mbiri baba. Naye kakati gwawe obulange ojja kwogera nga ebya Bulange tutuuse katuli kufe abatuukako eri. Mbadde njala kunyanya nange. Nedda nti kati ab'ebulange sooka osirike tuyiseeyo kufe ab'omumaka. Naye raba erubiri sirirwera. Yani yakuyite nakola biti. Ne bakukola bati. Sali muganyi batwala kusaka palaso yino bamuwana wanambusa. Tugendera kubwassa. Tugendera kubwassa. Why? Bamulese agenda yimbira Kabaka. Tugenda lekeizi. Tugenda mu lubiri nga Ssaabasajja gali matikira nga alonzeemu abantu bino batono. Naffe ne twetwala abamu. Kwe ne muvuka kyetwala. Omusajja yasooka n'atukwata empale ne zidda waggulu. Omusirikale n'atutegeeza nga bwe twagala okutta Kabaka. Ekyo ekintu kyakyasiwo. Okumalamu amanyi. Nawe yagala amagulu ganfambye. Ne bakeiza abo. Yasooka n'abakasimya keizi. N'abako omwana wa kamera gwe nali nkola naye. N'akwata kamera n'aziwamba. N'ennyina nga wasiba okwata. Naga sebo. Buli eyazze wano munnamawulire okukwata omukolo guno. Bamukoze eki? Bamuyise era bamumanyi nti waali. Mmwe muyiseewa. Mwagala kutta Kabaka. Banaye ekigambo ekyo yakyogera n'omutima. Naye kati Kakalamu kale lwakwanga omukulu oyo bambi yakisussa. Omwami yakitaasa yali akulira yaddukayo. That is good. Mwami Lutwama, right? Kyembadde n'okugamba Kakalamu wuliriza Kakalamu anti Kakalamu labayo oyo yagamba Kakalamu tumukidanga. Kakalamu kabaka wa Buganda. Kale wakwanga abantu batyo kiwulira
wanjawulo ya kagamba kirizagana neba mukuba neba nze nanyonyola abantu nti obwakabaka wa Buganda osobola bujjako ekikolimo oba omukisa otyanga obwakabaka obwaleeta Katonda mu ggwanga ekyo oli akyagala batakyagala kiwulira ekitegeera nti nze nabagereza nti mulaba Lubaga Cathedral weeri lwali lubiri lwa Ssekabaka n'avaawo Katonda atuulewo ekyo tusobola kijjawo kyekiringa ne wano omuzikiti we guli Kodi Kampala kyovola balekawo akawugiro abantu bajja okulambula whatever ebintu bya Bwakabaka wa Buganda nti okiba busiraamu ne busimba ku ttaka lya Buganda nti obwo Bwakabaka obwakkiriza Katonda okujja mu Uganda spiritually kyovola buli abukuba abulekawo ne babujereka butya ebujjako emukisa obw'ekikolimo however omukulu we kyeyakola munaye Kakalaamu kankubuulire Kaye lwakubanga ffe bino ebyamalala nti nno bakale tufuuse simanyi ne tuyimuka eno bitya nenze Kakalaamu nze ndaba nze natuukako ewantu bino bapolitician osobola obbasanga nze natuuka ewantu bwe nti nze nno n'okugenda eyo Mike mukulu oyo mulaba tunyiiga naye waliwo ebintu besasola kugira nambuuza obuzaale bwange ngenda obbooga naddaali n'akuba essimu omulangira Jjunju najja nga tuli Mike mukula ekintu ekyo Kakalaamu okuvaawo lwe lwali olugendo lwange ku Bwakabaka bwa Buganda okawuli akantu ako naye omanyi nti Kakalaamu otuuka ewantu n'olaba ekitiibwa amaanyi agatali ga bulijjo n'obuuza ntuuse ntya wano mu nnyumba eno nera naffe wetwali wali nga tuli wali mu tenti olaba oyo mulangira Nakibinge nga tulaba naffe wetuli omu kwaba balonde bwe nga tulina kaadi Kakalaamu omanyi nti nno kati Kakalaamu ngenda kugamba ekintu kyessagamaako omanyi nti nno nalaba fulfiga ng'avuma omulangira Nakibinge nze n'enkaaba kakati no nakatono notegedde gwe kyenkugamba nakatono nnyo nesse yali atututte n'agenda nga tukyali awakyatututte era sa yalina bbale kanti ng'alaba mwewuunye kati kuba singa ajja bawulereza birisi bya politics bya bulangira naye kati wulira kano kenkugamba nalaba tuli wano maki amuje tugende agenda kwimbira Kabaka kale nga mumulowooza mugenda mu biri bya bino ebyo kati gwe ngenda kulaga ebintu by'obulangira Trump yazze e Bungereza ne bamutwala e Windsor n'ayogera statement lwabadde Kabaka wa Bungereza yamuwadde ekijjiro royal dinner n'ayimuka ku malala ga Trump g'alina n'ayogera statement n'agamba luno lwe lunaku olukyasinza olukulu mu bulamu bwange neebaza Kabaka omuwadde royal dinner ku malala ga Trump kati munange abantu nedda of course tugenda kulwawo nedda waliwo ono kyayowakonye kankaddemu otandikiraawo obadde yagala kwebaza abagenze owakyagulanye okumulaba Bwakabaka ababadde bwakyagulanye kyo badde obebaza Kakalaamu ngenda Kakalaamu ndabye Bobi Wine nga ayise abaaliko bakatikiro ba Buganda kati nova ku bakatikiro n'abantu ab'amaanyi mu Buganda abamu ku bo ne bajja bannange kambabuulire batteredde mu sound Kakalaamu ngenda kugamba abantu abakulu kirala Kakalaamu n'oba toyagala Bobi Wine si wa bulijjo ndabye ambassador Mayengo bamita Mayengo I love that guy omulabi ayogedde tebasobola tuwa maloboozi gawe Kakalaamu kubuulira abantu bangamba nkuleka oyogere change Kakalaamu enkyukakyuka Kakalaamu egenda kuva kw'oyo omusajja Kakalaamu nalinga naawe nasooka naawe baheebwa n'oli omusajja yafa ndowooza twali bawesitana babiri abayogeranga ku abantu abali mu west abawagira Bobi Wine Kakalaamu omanyi nti nno tekibangawo era nze neewuunya abantu aga Bobi Wine simanyi bya Buganda walabye ekitebe kyeyagudde mu Western Uganda walabye abantu sebe ababadde mu luguudo omanyi nti abo abantu abazze okugulawo ofiisi bambi kyembasaasira basobola okudda ne babanoonya maka gaabwe ate eyo nga teri bamawulire bambi basobola balwanirira kati Western Uganda abantu gye bali bangi abawagira Bobi Wine naye entiisa nze nalabako ekiruhula abaana bali ababoda be bakwata
nga naye kakati tetumanyi gye bali osegeera nedda nabadde njagala no muwaka video oba nerabidde nokawa gundi lwemyoyo jeno gundi lwashande yabadde ewantu kati okumanya nti wali aba western konka abawagira enkyukakyuka ng'ali mu lukuŋŋaana tamanyi nti waliwo amukwata oli n'ateekako bw'ati kamera omukwata n'amukwata akantu nga tamanyi kagenze viral yabagambye bulijjo kye ŋŋamba nti waliwo ebitundu mu Western Uganda nga basobola okutiikingira ne bakulondesa ng'era abantu abalondera awo tekuliiko yasenguka tekuliiko yafa bonna nga balonze Museveni lwashande yagambye tugenda kulonda Museveni nowoota omwagale ffe tujja mukutiikingira yagambye kumbe waliwo akakwata n'akata nja kuwako linki eyo lwashande kati naye nga wokkirira ku an ordinary western Ugandan kakalaamu fe obwavu buli ewaffe eyisingiro nze natuuka nabagamba omwana wange twanoonya poti osegedde kakati kakalaamu bw'olaba nze simanyi kirowoozo Bobi gye yakijje kuleeta abo bantu abavudde mu Bwakabaka abo be basalawo kati bakwizirayo mayengo oli ani oyo bakunywa nkalubo
oba nedda kubanga nze gwe ngenda okulaba okusubira beno ni kibuka yaliwo ne Sophie Gombe njijukidde ti Bobi Wine okuyimba mu ekyo mulabe enkuuka yasemba Kabaka akuba essimu nkulaga how important omanya abantu abamu bajeraganye bino byolaba oli Kabaka newe badda behind the scene who matters nze nawulira nga atakiwulidde nti Kabaka yakuba essimu n'amugamba nsuubira okuba entertained n'omuntu bw'ati naye baŋŋambye omugaanyi ko Museveni nti I'm going to call kankubire security ekoleki aba akimala mukama ng'oli essimu yagijjeeko wuliriza kati Museveni atunyumiza nti naye unfortunately actually kyembadde naye dembu unfortunately Bobi we yajja okuyimbira Kabaka kwenkuuka Bobi amala yambale red ebyo bye mwabiraba yagamba unfortunately Bobi yazze n'akola ebyobufuzi ne wamaze obikola ebyobufuzi neno kwate essimu okukubira mukulu munnange muganda wange tebaagikutte kakati therefore Bobi tagenda kuddamu kuyimba abali mu room eyo fe twasooka okufuna ku information eyo ne tulowooza it's a joke kati naye lwaki nkijjayo bwe njogera nti ababadde mu room eyo waliwo ayogereramu don't call it a joke nze nali mbaddeko ewantu nendaba obulunga buvudde wano ku kyalo ne bugenda ku parish ne bukyuka ne bugenda ku division ne bukyuka bugenda okutuuka enambole nga bakyava lya nambole nga bukyuse nga bufulumira mu decimal point nkiddamu kikunyonyole kankikunyonyole bwenti nali eko ewantu actually kankyogere nali mbaddeko mu babba obululu ng'obululu buva ku kyalo katugambe nga buli mu numbers kati nkugeraga engeri gye babba obululu era Mugisha Muntu by that time Besigye Mugisha Muntu yali enambole n'assigninga nti Besigye bamusinze bambi yakikola mu butamanya teyasoma math akalukava bwe kati okabba nze nkugamba we've been in places where good power matters akalukava bwe kati ku kyalo nga kali mu numbers ne kagenda ku district ne kadda mu decimal
kagenda tuuka Namboole nga kali mu percentage kati okuva mu decimal point okudda mu percentage wallahi nga Mugisha muntu tabitegeera era yasayininga nti no babasinze naye nga ffe abamanyi tuli bwe tuti nga wallahi tumanyi bakabbi kabudde nti mu numbers decimal paka percentage eyo regime Museveni yakabbiramu bw'atyo nga kafulumira mu pass ku district decimal awo na Mugisha muntu nga talabawo bona babananda bali mu disinga y'amaanyi nga terasola bitegeera nti decimal efoketa percentage kati munnange Kakalaamu abantu abaagala enkyukakyuka mu Uganda si be bantu be wansi bokka n'abalina powers ne bakabaka ne baani gwolowooza Mumbere ekikubye Mumbere okimanyi Mumbere alina amaanyi mu Kongo agatamanyi bakonjo bali mu Uganda ate Kongo bali be balina ku ssente wobatudde ewali zaabu kati Mumbere yafuuka threat kati wolaba omuntu asobola okukwata bakabaka ba Buganda n'agattako Mumbere n'abalala gomanyi kyabaali yoyo Bobi Wine is a threat kana akalulu Kakalaamu ketugendamu Museveni it's going to be a turning factor nkimanya asobola okukabba and all possibilities era kiwe kiri naye ngenda kugamba agenda okubba akaluwa myaka 9 wadde agamba wa 82 gwagenda okubba muvubuka Julius Monema yagamba Bobi Wine don't worry myaka time is for us not against us Bobi ali mu myaka 43 simanyi mu 2 something oli wa 9 wadde yewakana nti wa 82 era akaddiye okiwulira tugenda kutuuka ku time mu Uganda tufuneyo omuntu sibe bazadde nnyo ekiri e Cameroon waliwo omwana bamuyita Brenda Bia mwana wa gundi Pobia yavuddeyo n'agamba naye bannange banna Cameroon muri eyo taata wange yenna is a living dead nze naliko n'omuntu nze nali emusimu trek tonimba Museveni mmanyi ne Kanyanza ayina okay nedda kale mmanye ettama ly'obulungi bwe liri nedda toyina kyonimba anti kati kammaleyo naye nsebo tugenda kutamba nkuwadde tolina kati nedda kale mmanyi toyagala kwogera nnyo kwoli mbadde ngamba nti bwe natuuka okwogera okay nali mbaddeko nga mbali nanyi nedda kati awo tumaliriza Obwakabaka tuvudde waawo kammaleyo ekyapobi ate oyagala kufuuka ng'oli Musiraamu nedda nzirayo eri gye mbadde ngamba nkuwa obudde onnyonnyola oguse kyenkoze anti kati kasooka mmaleyo kati kammaleyo ekya omwana w'omukulembeze w'e Cameroon ekyo tukimanyi gwakimanyi kati nange kati gwakimanyi bannange abatulaba e Cameroon waliwo omuwala mwana wa president bamuyita Brenda Bia yakedde nga tebamulaba nkomu byabufuzi n'agamba nange ze mundaba nina emirembe ne ssente nzina however kitaffe gwe mulaba kyokka nno omuwala Brenda mama eno yali ne maka n'agamba nange ebyaddala biri nti Cameroon njavu bannayuganda Abakameruni baavu corruption nyingi na buli kimu kingi n'agamba Cameroon yeetaaga okukyusa obukulembeze Kakalaamu ngenda kugamba ebintu bino bye expecting oli ngamba Uganda tugenda tuuka ewantu ojja kikkiriza bwe tutakkiriza peaceful transition ng'olaba nti n'abakulembeze abantu ababadde kukubira na akavidiyo ka Otafiire kati kadinda kwatono nnyo ogenda kakuba soko olindeko kacovola asagala otye ng'oyogera okimanyi nti nno Otafiire mu bantu bonna abali awo oyo Otafiire omulaba bagamba alina kyabala mbw ali menjaga eyo kati ali mu Kakalaamu buuza nze omanyi omuntu Uganda omanyi omuntu asinga okulima enjaga Otafiire mbu yali asale yasinga olima enjaga obadde kiggwe sebo n'Abayisirayiri aba mulita ya mitwalo gumo nedda bakulimba Otafiire bamusibako ku by'okubba ettaka nagamba ate wali buzibu abaira wali Otafiire omulaba alinga Jimuhwezi najja n'agamba ababba embawo mbamanyi oyo mukigazanya yagamba ababba embawo mbamanyi kiringa Jimuhwezi yagamba okay ndi mubbi situukiridde naye ababbi eza sirimu ne malaria mbamanyi nzija Uganda bawa ne bagamba Jimuhwezi nze manyi gwoyo bimanyi ne bamuga todda Uganda sigala ebungereza naga kati ekyenjaga tukimalirize kya mukulu Otafiire Otafiire munange Kakalaamu kankubuulire yandiyagadde abantu menjaga kati Kakalaamu kankubuulire buli muntu yenna abo abakungu obalaba bakimanyi omusajja akkirira waliwo transition awo
kati botafiire banoonya kye bayita one soft landing. Botafiire that is one. Bwe gusasa okwogera bino anti nzija that is one. Oba abala buli botafiire ekirungi ekimwawula ku abo banoonya soft landing nti Museveni wali bavuddeko abantu basobola otunyiigira. Otafiire approvinze with time nti ye muntu asobola okuyimuka n'ayogera ekikola ki. Era ku kano ke yabadde agamba kenjagala okukuba ng'agamba nti kanoonye kano kuba kano kabadde kanjaga kaakati bwana Otafiire ono yakoze ebintu bingi nnyo. Ne Bobi yakoze speech sigirabangako nga mukama bye twali tulaba kano kabadde kaki nga wonoonya akagundi. Anyway yabadde agamba abantu nti ye ku side ye talina baana na byana oba benyale mbalemeddwe okukola nga banafu baleke omwana agenda gulewo ebitebe nga webiri ng'agamba Bobi Wine naye mukyamu kubanga kankubule kyenkugamba nti abantu batono nnyo abali mu NRM abalina obwongo ng'obwo kati oyo Otafiire ye kadaaga ffe tulemeddwa because singa NRM weri awo yandibadde ina edikota mu ggulu nga buli muntu yenna yesimba ku NRM tekimwetagisa kujja Kampala ng'ekitebe kye NRM mu ggulu ngotawanya abantu abali bali mu kulimba natadde ka video ku status yange nga basimbisiza line abaana ba ghetto buli yabadde kolo bamusimba kyebiri kikola abalaba alwani enkera ne bakeera kulonda NRM office Kammengo yiyo yambaawo abantu basobola okulowooza nti no tusaaga kati okimanyi nti NRM office waffe gundi gendo ginoonye wali empigi ngeri mumaka ga Ameriya omusajja yagamba kati Bobi era kakala muwulira kana akantu bannayuganda tuvudde ku level kye nebaza Bobi okulonda ebintu mu mawanga kubanga bwe nalonda omunyankole owaffe oli waaba munyankole nze nninga mu China tayagala kumanya yenna abeera president wa prime minister waabwe azongazo mu China ina sente mu ngalo. Bobi Wine atuyambye Museveni biri ebya tribalism gye yali yatusiba Bobi atujjeeyo okimanyi nti Kakalaamu osanga abantu diaspora abasinga ku bukulembeze betyanga ba western abasinga senga Joy si ye Mugisha nabadde naye nadesime alinya lyeddala twagenda otawanga abantu abasinga obukaawu eri mu gundi ate nga ba western notusinga nga loje balina ogimanyi gwomanyi nti abasinga otuwa information mu diaspora ata mwana olwakwayo ebintu nobyogera Kakalaamu ngenda kugamba nze nagamba abantu mugende mulabe mmwe oba mulowooza nti naba western bali bulungi nnyo mugende mulabe abaana bammwe abawala abasinga okuba mu kyondo kya Buwalabu bebasinga okukozesa obwamalaaya bo bajja mu Western Uganda bebasinga uyo akugambye mu Western bebasinga okukola golowooza ffe tuli basanyufu kubanga kati Kakalaamu obwavu obuli eyo gwolaba omwana ng'alunda nte ziba z'abagimuweezo omulana ente nga 1000 ayina emmundu sizize bamusasula mata muzigo simanyi bitya ng'okolera mata kubeera eyo kunya busa osegedde nabo bategeere bakyuke anti kati General Shande anti yagambye osobola okujja ebalondera ne bakulondera tasobola kuŋŋamba nti bagenda kutematema omunyalwana ng'ate spare headings ekintu kyolaba kibavuga ate ye Katana ye gundi Rubongoya nga ne Babi mwennyini ali mu maka basooke bateme Babi kati olaba eyo propaganda munne Kakalaamu Kakalaamu naye ngenda kugamba obusosoze buli eno waggulu eno mu ba Museveni bw'okkirira wansi abantu bategeera n'abanyankole bwe nti kino batulimba akalulu bakwate ejjambi abateme omunyankole ng'ate Kakalaamu nkubule Kakalaamu kankubule Museveni kyatasobola kukkiriza akalulu kwe kabalira 1 akenkomeredde ku district ekyo ngenda kugamba n'oba ofuotya Museveni tasobola kikkiriza nti district bwet kubanga we kaba akenkomeredde kali ku district
betegere ekyalo kiri Bobi Wine afunyewo omutwalo Museveni bubiri ku district n'ekirangirira nga kyekyenkomeredde kyekiri ne Kenya Museveni tasobola kikkiriza. Museveni agamba nti okuva ewaffe isingiro ku Kasembayo leeta olupapula olwo paka wa simanyi awo lukyankanirire mu kkubo kati Kenya ne mu Musezi tegerekeka akaluka gwera ku district osegeera chovola be Malawi omuntu opposition awangula Malawi kati mu Africa yese kyasinze okukyusa abakulembeze kati opposition yawangudde. Njagala tudduke ku speech yawadde Bobi Wine bane tujja kwekubira nnyo ku side eno okusookera ddala kubanga be basinze tufuula busy nedda ayogera bwoti ku luno ufunamu embavu gamba speech ya Bobi Wine yabaddemu amakulu ennyo singa kuze twawulidde igemazima kati oli yaleese ensaniya Munyagwa ekisooka Munyagwa yeegaana ne tribe gyavaamu oli kwegoba kati Museveni speech ye yawedde asibye mwesigwa ate nawandika ku Facebook omwana wa Galaxy TV yamubuuza namuga eddwaliro bwe ekirungi nga mwestana nze bulijjo mbagamba ebituluma mwe bantu mwe abali waggulu bye biruma abawestana lwakubanga abawestana tebannafuna chance webeogere ababaziba batya balivinga mu fear walabye ng'ayita embalala bwati walabye ekyabadde abantu bava mu bizimbe waggulu kati ekyo omanyi nti embooko era mwe abawestana mbagamba ekirungi abawestana buli omu alina embooko buli mwana oli mu Western Uganda mmanyi oyina embooko oyina embooko ogamba nti webamba kuba na maama gomanyi ekyali entunga mu Bobi Wine we yagendayo polisi nejja ekiro gomanyi abentunga anti buli omu alina embuukuuli embooko yavuga polisi twamaliriza edduse mwe baana mwe aba Western Uganda ate lwakubanga ono yandikyo genda wali nga tebakulaba kyenjogera kyovunula yabayo kola bwoti sooka olinde kano kaluwa muwa obuzinda saagala bakulabe kamuwa byogere gwesembere onyonyola mu lunyako endako ovunula kyenjogera kano mukansaliremu kino ngenda kigamba bawestana govunula kino ngenda kigamba bawestana vunula ekino za kukigambira aba western buli wa polisi ajja n'okukuba tya gasi n'embooko owa polisi wena alikuja kuteera tya gasi n'embooko mwe baana mu Western temulinga Baganda aba western temuli nka Baganda buli omu aba n'embooko buli omu abe na kibooko kwata embooko egyo bwe bajja okukubanga Abaganda ebyo byennanka by'ekisiru kubalize kuteera nk'Omuganda eby'ekisiru kwata embooko mwerwaneko n'embooko kwata embooko olwane n'embooko okuva Kiruhura isingira ntunga mu ludda wa nk'okuyabigamba kwata embooko kwata kibooko polisi ejja okukuba embooko polisi eyize okuteera embooko bagambe ffe tetuli Baganda tetuli Basoga tetuli Baganda tetuli Basoga kwata embooko nawe werwaneko teera kibooko ente ezo kwata embooko tebajja kukubanga mu ssiru ebyo babikuba bali bannanka Baganda bembooko maama sijja gwaayo ekirungi tebakulabye naye bannange kakalaamu kale kati nzikakkanye maama ngenda kugamba kakalaamu ekyo kye baalinga bakola tekijja kusoboka nga we baguddewo ekitebe kya Nuupu nga Museveni yeebase kati n'embooko buli mwana munyankole oba muvubuka beera n'embooko mbooko naye kankubuuzayo muganda wange do you want change yesterday najagala sigamba gwingamba oyagala abantu oyo mwana bannaye sigamba de n'omutwalo mbadde ngumu wakati olina mu sente mu gundi omuwale zino olingena nedda kakalaamu omwana oyo mulaba kakalaamu tudde mu byadda kakalaamu nalaba ne kasuku ng'akyogera nze sirabangayo nsi nga zinyuma okubeeramu wano Uganda ne South Africa mukunyuma kakalaamu omwana oyo mulaba singa Uganda waliwo embeera nga buli omu kwegamba okola ebintu lejjalejja nga omwezi gugwako olina obukadde bubiri busatu bitya you don't need to come to these countries kakalaamu ojjukira ng'abantu abamu Western nga kyeboogera oba kyetwogera eno tetuli mu kusiga busizi bukyayi no naye nga ffenna tuli wamu era olaba ekyo kyoyogedde kakalaamu
kanchongera nkikubuuza n'okiddamu mpulira essanyu kanziremu ne kino Kakalaamu okimanyi natandika n'oli omusajja yali jjajja Nupani Byarugaba ne tutandika okukola campaign nagende wa Byarugaba ne muga Byarugaba yampita nanga Kaye tukole timu egamba bweti let us sensitize abantu kubanga waliwo eyo hate ng'abantu bategeera balowooza nti buli munyankole ali bulungi akola ki era kye neebaza Byarugaba jjajja oyo muzeeyi Byarugaba yafa mu mativu n'afa nga mu mativu nti sensitization yakola okujjawo kino abantu baali balowooza kyobola nze omuntu bino bye bagamba abanyankole simanyi Banyarwanda twagamba tetujja baddamu ffe kati sensitizinge kubanga kati laba Nina Rose atambudde amawanga agamazeeyo muyimbi wa kabi asazeewo agenze Sembabule omukubye embooko azze buzi kwesimbawo mukube kalulu simbooko n'omanyi nti Nina Rose bamukima mu maka ga maama we ne taata we gomanyi kye kitegeeza twogera ku muyimbi sita muwala muto ne bamukima ne babakuba embooko kati ekyo Nina Rose Munyarwanda azaaliddwa mu Uganda kati omukubye kakitegeeza gwayogera ekyebunyarwanda you have to know bamukima mu maka ga kitaawe. Tugenda mu campaign kata etandika officially weekend yaba president Museveni atandikira Munyonyo Bobi Wine atandikira Jinja n'abalala abagenda Kawempe abo bo balina ebizibu byabwe tetujja bamalirako nyobudde njagala tutandike ne campaign abantu ababiri bano nga bwe bali okusookera ddala kiki kyosuubira mu campaign ku side zombi? First of all ekisooka government yatidde babadde baagala kulangirira nti campaign bagenda zifuula nga tesukka gatano ekyo kyaganye kuba twasitegera before kyekino kyengambye nti mulimu abantu n'aba intelligence nga bagira Bobi ne balinkinga information kubanga tuvuganya n'omuntu yalimba emyaka takyasobola road gundi eyo tuwa tukyobola abagitemyeko tayagala tu campaigning emyezi ng'etaano bagitemye kati Bobi Wine kino kyemulaba agenda ku kyalo kubanga yalumba buli kyalo ate yakulagako ku luli nti asobola okukuba olunaku n'akuba district ezo nga talina helicopter kubanga newanagireta bannayuganda ne bagisonda bajja gimulemesa kati Bobi ekisooka bannayuganda ne bakitaffe eyo mu byalo baali baziba amatu ne waba asula wansi ogenda mu ddwaliro alabanga Museveni amuyambye kati ekyo kyavaawo bannayuganda bali clear percentage of course yonna kyensuubira ku mulundi guno Kakalaamu abantu bali sensitized ekimala problem eriwo mu Uganda ate ng'ekyo Museveni yagaano kikola twali twagala okulonda kukyuke nti ebintu nga bye babirangiridde awo tebisukka district naye era yagaana ayagala byaba mukama yabirangirira ebive Koboko ebiva luddawa mu mawanga amala tekikola kiri Uganda wokka osegeera now nze Kakalaamu nze sifaayo kigenda kuva mu kulonda Kakalaamu kyenfaako kiri eki buli lukya buli mwezi oguyitawo bannayuganda bazuukuka oba Bobi banamubakala oba tebamubye tebinkwatako ndi ku kya Julius Malema Kakalaamu tukyali bavubuka tugenda kulaba ku Uganda eyo ng'ekyuse ng'ennyonyi zirumba Uganda Kakalaamu abo boolaba abo abatulimazeeko olumbuga bonnyini bagenda kwekuba amasasi. Okay, kati kankube kano kekanasembayo kasembayo omusajja alimetulyako gundi okusookera ddala Museveni ng'ali Munyonyo akola ayanjulira abantu taata wa omuyimbi amanyiddwa nga Eduusu Musuuza ng'agamba nti Chef Ali ye taata wa Eduusu Musuuza eri Kenzo Bwoya wano kyali kibaddewo okondowooza ono yali Kenzo was working on a gate. Yali Kenzo my father was a gate man. He was working on a gate. Kenzo ng'asinnyonnyola emyaka egyayita taata we yaani. He was working on a gate at World Vision. And then my father told us that you are not allowed on this gate. He told me he's the son of Chef Ali. Where are the other children of Chef Ali? And he even resemble it. Don't you see they even look a bit alike? My father was a gate man.
Museveni nga we yatugambye embuno bamulonze mu 1930 simanyi 26 paka 2030. Omwami ono Brigadier Chief Ali yali RO/0017 bebamu ku balwanyi bannamiga aba NRA abatambuza oba bakola foundation y'olutalo olwaliwo lwe bagamba nti lwanunula Uganda. So bwana Kenzo ajja Kakalamu okwagadde producer otegedde Kakalamu aga lwe bagamba mbu lwanunula Uganda. Ulira agenda azuka ulira wano ono bwana Kenzo nga Kenzo atunyonyola ntaata we yali mukumbi ku ggaali ulira nebijja byemulaba leero yagamba so I kept quiet banga nkuzenze kasina kyemanyi there is no bond ndi hasla wa ku street kulide mu Buganda wano ndi musajja Muganda nze kimu kyange ky'Abaganda kyemanyi era ne bwembanga nyina mu kayembe we naatula bwe ntula n'Omuganda emboozi gye sumululebe ennyuma simu bubi n'ekyemanyi kyekindi muli wamu so bondi yo neta nempa hard time but with the time tugenda nga tujja tugezaako okukwatagana tukyazimba just take some years. That's why I didn't find it necessary to talk about it because it is in the busy. I don't want even to go further, but what it is whatever it is. Kino yabadde agamba nti oluvannyuma lw'okufuuka sita bataata bangi baafubutukayo oba ab'enganda bangi baavaayo kati abantu we bajja n'akola DNA nti ono gwe yali agamba nti taata we yakizuula nga si taata we naye n'atavaayo kujja kigamba abantu nti tekyali necessary n'asalawo akisirikire kati ndowooza y'ensonga lwaki yakigambako omu yekka Museveni ng'agenzeyo mugamba nti bano ono ye taata wange buuya kyoba olaba pulezidenti yabadde mugundi nnyo ng'agamba nti wabagamba oba wana kati okyabalimbye tonnaba balimbulula kyekyabaddeyo. Kakalamu ebintu bibiri ngenda bigamba twanguye. Ekisooka Kakalamu waliwo omuntu eyeewuunya lwaki Eddy Kenzo bamuwa biliyoni 13. Biliyoni 13 navayo n'enkyogera bawa Kenzo kubanga Kenzo ye Kenzo maana wuliriza nkunyonyola nga sirika kati bino by'Uganda nali ntuddeko ku mmeeza awo olaba Ragadi akoledde industry wenare mu nyosinga Eddy Kenzo tebasala waddemu wa biliyoni kasita baazuula Eddy Kenzo ne bamuzuula kati kankubulire nno omuntu kati olaba Ragadi oyo nani omulala yegwe nsobola okukuwa ne baba bano ba station gundi ani Catherine Kusaasira babadde n'owaba bebekulu omanyi yamuwa ssente ze gyagamba factory ey'amayinja Museveni yamusimbola 5 biliyoni 5 wuliriza kyenkugamba n'ayitamu wuliriza kyenkugamba omanyi nti bebekulu ssente ezo teyabadde nawo ku mukulu wuliriza omanyi bebekulu ssente ezo azikoleredde emyaka nga 10 mabega kati kankubulire bebekulu newe twagenda muyiwala ebatwala nze ne bebekulu najja ne looya we okulaba nti emisolo ku bayimbi bidonze industry singa nebazanyo ne baramoyo okulanga emisolo gye bali baleese ku bayimbi income tax basoka ne bagikola ki kubanga nanyonyola musinguzi nategera kyengamba oyo akulembera URA ne ba commissioner ba URA ebo nanga batudde bebekulu ya general yawe nanyonyola on the basis of accounts ne byatwaye tukanyizaako ne sale awo nembagambe cha income tax kijja kukola temujja kama nteje mutabachi bikata nembagamba mufusoke mu day cha copyright nga abayimbi bafuna mu music wabwe that income ngesi wekola muzijje kwezo sales zaabwe so simwe kubera bayiwala no gamba Remi Ntambi yo muyimbi tutebereza yakoze million 10 atuwe sente bweziti katona mwebaza wadde abayimbi tebavaayo of course sa kikola ntino banebaze tekiriwo nawo wulira kana kantu singa bakwata billion 13 ne baziwa bebe ku ebbanga ly'amazonga ayimba ne byakoze na bitya no bakolera ne walaye ekyo ekintu kyemulaba ekyo kye yakolamu eyo gundi muganda wange bebe emyaka 10 emabega bwe tuva mu yola tuyimira ali ne balamu nga bebe ali mugoba kintu ekyo yali na mulwadde simanyi mitima gye bebe nga ali ku ekyo kintu n'okkaaba yagala kaaba bamudaaza emyaka 10 emabega okulaba nga abamuwa ssente ezo n'ogaggawala ebyo
lwaki Eddie Kenzo yakajja bamwa 13 ye Kenzo maana ekyo kimu ekyokubiri Kenzo taata we tabanko Chief Ali Kenzo Museveni bamugeta bugesi kubanga yasiimuka taata wa Eddie Kenzo tabangako Chief Ali Kenzo taata we yali mukuumi lw'ensonga bino byagamba akimanyi nti Chief Ali tebajja mujjayo mujjako DNA ekyo kimu ekyokubiri akimanyi nti nno oli taata we yali asukaali tebajja mujjayo wabula ekiyambye Kenzo lwakubanga ye Kenzo maana kyovola ba Kenzo byonna byagenda okufuna music industry tagenda kumanya kamiliyoni gwe kimanyi nti nno kamiliyoni tebamwanko wadde biliyoni emu kukuyimba ne kwakoledde abasajja kino njagala kiddamu mwenna abampuliriza n'olivayo ng'owagira Museveni ng'owagira Sale ng'owagira ani nga wannange toli maana nga bo nga toli noogu tebalikuwa ssente kulaba ng'ogaggawala kafansonyi ka Bebe Cool okulaba nga Bebe Cool afuna ku bugagga obwo nti taata we yamukola ne Bebe Cool abaddewo over 10 years naye teweerabira nti Bebe Cool alina omwana gwe bayita batya yegwe okimanyi nti nno abakungu bonna basinga mu gavumenti babawadde abakazi abava eri saidi gwomanyi nti nno kipange bonna boolaba baminisita ndala bava mu Buganda baafuna abakazi abookubiri tebakikola nga beeyagalidde nsobola okugamba ekirala okimanyi nti nno abagagga abasinga mu Uganda balina omukazi owookubiri oba owokusatu nga Munyarwanda badde njagala tudduke naye kenjogedde okategedde bulungi nnyo naye okimanyi nti nno kipange okimanyi gwe nti kipange buli mugagga mu Uganda kati Eddie Kenzo gwolaba buli mugagga mu Uganda genda obakebere oteekeddwa okuba n'omukazi Omunyarwanda ekyo bakisalawo dda myaka 10 n'egyo emabega buli minisita nga Muganda genda obakebere kipange kubanga bwe baba bakwetaaga omutima tebatawaana balina mbega waabwe gwe kati ebiri ku Profesa Kateregga osobola kirabanga ekintu ekyangu golowooza oyo omuwala eyali nothing n'atuuka ku musajja Profesa Kateregga gwomanyi Kateregga byakoledde NRM ne Museveni Kateregga yaliwo nga bridge Saudi Arabian government okulaba okuyimirizaawo eno gavumenti ogira ne ssente Kateregga byakoledde Museveni bawunzisa akawala ke bamuteekako ke kamutemye entegateega kigendere buli mugagga na buli minisita naddala Abaganda olina okufuna omukazi Omunyarwanda kati gwosobola okukirabanga ekyokwanira ate oyo yali atambuddeko nze almost nabeerako pyala wa minisita Mulamba ne tutambula ki kati ebyo ebintu ebi bye twogera byama bikusike era abatalina ati olutasobola kitegeera tunula eno gwe Remi kyovola ne bajjena abasinga nga bava wano babayina bajjena abatalina bakazi abo genda obalabe beba Eri Kayanja bakaaba maze emyaka 7 ne Rwagadi ne Eri Kayanja nga tutambula gomanyi kyakoledde abo abasajja yesiba mu region egyo kyovola bakaaba kati gwe genda olabe aba Northern goloza kankubuuza ekibuuzo awo no tajja kiddamu omanyi mukazi wa Sale kati ali current gwe babala munotana bwisi na gwe babala gomanyi kigenderere era yayogera kati yali maka gomanyi kigenderere kubika bamma okusigala nga tebategeera bana abasajja babala ebintu ne babibalya ne mukwegatta omusajja atugobye ate maama tunaakola tutya akubata kumira mpeera The Answer Channel, a solution to every situation.